kananikiwa ne wasooka abantu abali mu category ya Sematimba n'olugezigezi lwalina asookera ku makya nebaka ku house girl we. Abantu abali mu category ya Sematimba n'olugezigezi lwalina nga bwogambye tekibajjako kuba bantu. Sematimba is human. Okitegeera yes. Sematimba muntu nga nze naawe. Okay. Buli nsobi gye nsobola okukola ne Sematimba asobola ogikola ki? Okugikola. Ate house girl wa Sematimba naye mukyala nga nange bwe ndi ki? Omukyala. Yes, kwa nange busobola okukyanga ndi house girl. Tekimujjako kuba mukyala olw'okuba house girl. Oh, kati storyline eno gye yatandikira ekisooka kya byonna omukazi mukogera kwe yagamba nti Sematimba amawulire gaali galaga nti yajjanga ne ba house girls be ab'enjawulo. Kati ku luno maama wa Sematimba yaleeta ono. Njagala tutandikira awo. What could be the cause? Oba what are the causes eziviirako abantu nga Sematimba okukera ku makya falling in love oba nafuna sexual affairs n'omukozi gw'alina ewaka? Kati tetwogera ku balala tuogere ku Sematimba specifically. Sematimba abeera mu nnyumba bw'omu, family ye ebeera America, ekyo kimanyi. Yes. Ti Sematimba wakati alinawo mukyala. Sematimba muntu waba abeera ne house girl mu nnyumba kitegeeza feelings ze zibeera aroused essaawa yonna. Ate ye muntu aba akoze eki? Aba amulinaanye. Sematimba tomusuubira kufuluma agende ebweru agule malaaya oba afune omukazi omulala nga house girl akola ki? Ate ne ba house girls bano we baba bajja. Kati amakanga aga Sematimba newe nali badde nze nga nze house girl wa Sematimba. Wali kusupa nti omanyiwo. Yes, nga temulimu mukazi Emma. Nange mbanga kola ki? Ngeyagaliza. Era Sematimba a slip of a finger bwat nga ndi house girl we nakingamba nkola ki? Okiririza. Ate n'abawala batega obutego. So golinde. Singa ali gwera gwe Joani. Nalikiriza. Sematimba okugambako obugambi. Buterevu. N'obasema bwe. Joan ne background ye. Ne Sematimba ne kyali. Who is Joan Ogana Sematimba?